Alright. Ebintu ebyalema abasajja abamanyi mbyobufuzi by'eggwanga Uganda emabegako. Ate abaana ba juniors abakajja mbyobufuzi betwandiise ba foot soldier bo basazeewo babikole. Ba foot soldier b'enganze bannamaje. Abeesuliddeyo gwe nagamba oba basazeewo okwekobaana ne regime okufutubbala ku bannayuganda nga tebakozesa mmundu, tebalina majambiya, tebalina bitiyo, wabula nga bakozesa mutimbagano. Omu ku abo abafeesinze ku the roughness of these young men and women ba foot soldier ye Ddamulira. Na buli kati buli ku makya waliwo abaamupatana nga bagenda mukeera bukeezi. Kati njagala owulize vidiyo eno. Tambuza vidiyo bampita simple. Anga lyaffe. Kyokka kiri ki Ddamulira? Lyerinnya lyange lyennyini mazima ddala. Wabula kakati tugenda kutwala ekiteeso mu Buganda. Batuterewo transfer window. Ng'okeera ku makya n'osooka osubmittinga transfer request n'ogamba badde nsaba kuvaako mu kika kino. Nalweyiso. N'ogamba nsaba kuvaako mu kika kino nja kudda kanneebulungulemu. N'ogendako mu njovu. Naye ate olaba ogenda mu kika kya mukazi waale ne bagaa kati essaawa eno tokkirizibwa kumuwasa. Kati tugenze ku Ddamulira. Ddamulira namulabye ewaffe bwayise ku growers ng'agaba pichi. Ng'agaba pichi. Kati eno yo y'abaana ba ghetto. Ddamulira okuba wa pichi, he has not solved any problem. Bw'aba wa pichi. Tunulira pichi z'abaana eziri ku police station zona eziri mu Kampala. N'ebitundu ebyetoloddewo buli police station kogende mu Wakiso kogende mu Kampala kujjuddeko pichi. Naye azze ne pichi akugamba mbu he has come to empower the youth. Nti abavubuka abatakola babeera very dangerous mu society. Ng'ate mubadde mubawambako pichi zaabwe. Pichi z'abaana 10 ziri ku police stations ziri awo zitudde. Naye akugamba alese pichi abempowering. Akugamba nti abempowering ali mu kitongole kya police ng'aba police bali bubi. Aba police mu Uganda kibanga kusanga musomesa mbwazaga ebintu ayempowering abasomesa nga n'abasomesa sekita naye eri bubi. Kati mwaba police Ddamulira olese pichi zigabira abavubuka mu ghetto nga ne police yennyini bali bubi. Kati abavubuka bawadde pichi. It is the same police erejja okuzikwata ate era muzitwale. Kati baana mu abo mu ghetto lwaki babasiriwaza? Mbwalese pichi kuba empowering. Bagenda kuddamu bazibayoleko. Ebyo bandikoze bandi empowalinze polisi yennyini. Obuli bw'enguzi obuli mu polisi buzerwa polisi nti baavu. They are sleeping like wild hogs. Basula nga mbizi za mu nsiko. Be bakuuma balina ebisente. Batambulira mu mmotoka zaakaayakana. Zinyirira basula mu mayumba gatunulanga muntu. Bali ebyokulya ebiwunya obulungi. Abasajja bali akawunga abaana baabwe tebasoma. Abakyala baabwe tebasobola nakujjanjabirwako mu malwaliro ga bbeeyi. Omukyala w'okukyalo mulerwa yazaalisa omukyala w'owa polisi. Nga gwakuuma alina bisawo bya ssente mu nnyumba nga ne ssente zikukula. Oyo Ddamulira yajja yakugamba nti empowalinga mu abavubuka. Lwaki tebempowalinga abasirikale? Abasirikale bwe baba obubi, they come out and they carry illegal operations ku bannayuganda, ku baana abali mu ghetto. Police tebasobola kubayala ne batajja kusagula mu ghetto. I was there in Bwayise. Bajja ne babaaza ne babasagula ne bakusuula amasada mu nsawo. Bwe bakusuula amasada mu nsawo ne babana ne bakugamba nti weekebere gwe tulabe biki by'olina mu nsawo ogenda okujjawo ng'olina amasada mu nsawo ne weebuuza nga ajjeewo. Kumba soso okutukirako yagikusudde mu nsawo. Muzeeyi wo nakugamba nakugaana okutambula ekiro. Nakugaana okutambula ekiro. Naye nga tutambudde ekiro nti abadde akutumye mafuta. Nfe twakulirako ku bukando mukwano. Mbeera bwe yagenda ngeteerateramu ne tufuna otusanyalaze. Otambula ekiro ne bakukwata. Akujja ku poliisi. Mukazi wattu anoonyeza akasente ajja akayiisa ne ku fiizi ku ssomero bakyabanja. Poliisi mbwekukutte. Ne balyoka bakutambuza kazonna bweru lugoba ne bakwentoloza olwo batolina ssente. Basobola okukutambuza. Omukadde yakutumye. Noddo omugambe nti odde
ng'omukadde tanategero lwaba takukimye ku poliisi abasirikale abo basobola okukutambuza nga bakukwatidde bwayise ne muzunga nabo bwa kawempe ne bakwetolooza nabwe n'olyoka oguba nojje waka ng'owunyanga omutima gw'ettaka nakugana nakutumya amafuta ogaguzeewo wali ku sheero wakadda nga tolina bwomuga nti poliisi enkutte n'enjaga ng'ogenda kimunnyonnyola otya ti poliisi ekutte n'enjaga anaabiwuliriza nga tonamunnyonnyola kira ovudde eri bakutambuza n'embooko neevuga nakutumya amafuta wakajja ng'emizina egyo egya poliisi gikutambuza naye nga kyekireeta abasirikale okubeera baavu kati gwolemeddwa okuwa abasirikale ebyo ojja obiwa abaana b'omu ghetto nga n'abaana b'omu ghetto tebigenda bayamba kuba eyo poliisi kapikipiki ojja kuba nako era obusente bw'okoze bajja bukujjako bajja bukutwalako wanaayita mmeka nga pikipiki tebagikozeeki tebagikuwambiddeko mu gundi bazikwatira awe bwayisi muzisanga ziparkings kati baba bakuyambye they just want to silence you. They want to silence you. Tebagala balabanga musituka because ekintu kyonna ekigenda maaso essaawa ne bakirabye nga kihappeninga mu nsendala ate kati batya nnyo Kampala metropolitan area kuba bamanyi nti we wali abaana abaasalawo nti abo bakeera nti kati basazeewo kutabuka baba basazeewo kati bagala babavugire mu ebyo babakumire mu mbeera embi. You will come from worse. Essaawa ne tukyali mu mbeera ya worse. We are going to turn into worse. Mama batudde mu lawundi endala ayina akayumba ko toli safe sawa yonna bakasendawo nze nkubulidde anakeera nga ayagalawo yajja okutwala nga batuze mu lawundi endala nga tebannajja kisanja kino waliwo abalina amayumba gaabwe bwe badde ekisanja kino kye batuvuze mpaka wano essaawa eno they are homeless waliwo akyayina enju toli sure nti eyo ennyumba okyagibeeramu emyaka emirala 5. Nalabye Museveni nga akola video mbu convince me kubye mwogera mbakirizemu the old man and I'm like do I have to convince you okugamba nti mu kibuga omuliro gwokyeza abantu gwokyeza business z'abana Uganda abantu they hustle they fight so hard okulaba nga bayimirizawo business zaabwe omuntu nayiya natetenkanya akasente n'akaleta nakola business nekera business yenge eyidde omuliro. That has happened for years. Temufunanga magezi. Do I have to convince you nti nga bw'okwata ebimotoka bya poliisi ne mumbiteeka mu buli junction mu buli roundabout mu Kampala bw'osobola okukwata ku makya bw'osobola okera ku makya n'oteeka ebimotoka bya fire mu buli junction nga bw'oteekawo ebya security nga bw'odeploying abasirikale mu buli roundabout kwata ebimotoka bya fire mu bideploying buli roundabout muli luguudo kubeereko fire pump area webanywa amafuta webanywa amazzi in case wawaddewo nti waliwo any fire outbreak. Do I have to convince you to understand that? Do I have to convince you to understand that? Someone has just mentioned Haji Bakaluba. Nozambira bye bw'oba olina obulamu bw'olimu oyinza okulowooza abalala bali mu muzannyo. I didn't say that Haji Bakaluba naye abadde akola ebibye talina buzibu ku gavumenti naye olaba gavumenti obubi bwayo nti naawe fragments z'obubi bwa gavumenti bikutwaliramu ne bwe batogirumbaganye. His building was set on fire. His building was set on fire. Oyo yomu gwesitawulirangako ng'alumbagana gavumenti. But bad governance naye mutwaliddemu. Kino kimansankali buli omu ejja mu mansukira. Fragments waliwo ababeereyo nga batugamba nti aptopu Katonda yakufujjako eddusu n'ogenda South Korea government lwaki togyesonyiwa n'okola emirimu gyo n'oddeka n'olabirira abantu bo. Gwe Katonda yakuyamba n'akufujjako eddusu n'ogenda South Korea naawe genda Katonda wafujjira amalusu naawe wali kufujjeko gy'obeere wano wendi. Oba olowooza okubeera wano eno kineetagisa kuba nakubeera nga Katonda anfujjeko eddusu. Genda w'omanyi Katonda wafujja amalusu oyimirirewo naawe wali kufujjeko ojje South Korea otegeere lwaki njasama. Ojetegera lwaki njasamira gavumenti. Nga bw'ogenda nti Katonda yanfujjako eddusu n'enzija. Tambula mu nsi eyo gwamanyi Katonda wagafujjira naawe ogenda ali kufujjeko ojje. Do you think I enjoy being here?
I don't enjoy being here. I want to be in my country. Nze wano sagala okubeerawo. That bad governance nebo jane sente zifanana zitia. Nali nzikozeeko nenzija nazo nga mmanyi mmaze zaggwaawo byajja ndaba. Kubiri awo nalina wedduuka. After okuyiriba nononya set nojja ndenteeka bisente zaye mu furniture. Edduuka lyajja ndaba twali tulaba Africa Cup of Nations gundi. Was it 2011 Africa Cup of Nations final ne batukubira mujje mutaase ebintu byammwe byajja ndaba bweti tulinya boda tutuka ku 2 nga biteta edduuka mwe biri ngebyange tebinnajja nga ntunula bweti byajja ndaba ne boba naze zifanana zitya bad governance. Bad governance gonga mambo katonda yanfujja keddusu zenkoze wano zijja zinvestinga Uganda bantu bakera amazzi gayingira mu bintu byabo bali babanyi bakola byaggwa byatereera. So olwaliro ffe tukola tulina abantu baffe Uganda mulimu abantu betukuze nabo ffe tukuzidde bwayise bakyali bange baavu olwaliro bwakutunulira akulabanga gwalina ebibye ajja kutunulira family ya Rose nti kati alabika asindika ekisente ekyo. Olwaliro nze sina wenja kubeera mu comfort zone olwokuba ndi South Korea nga nti kanesonyiwe government because government eyavuwaza abavubuka bwe bavuwaza bajja kutandika okutekinga desperate measures. Akeera ku macha nayingirira nnyoko nakwata maama wo ne bamala ne bamubba ne amawuli ne gakutuukako maama wo bamuyingiridde ne bamubba n'okumukwata bamukutte ate nga tebakomye okumukwata nga n'olubuto balumufunisizza. Wasi ne bukulumira ku kyeyo bakutte maama wo bamuzizzaako n'ebintu babibbi. Bad governance. Bad governance kati gwongamba montuke mbulukuba ntuuse South Korea mbonsirike nimekwogera ku bikyamu bigenda maaso ebikyamu ebiri mu government eyo bijja kutwaliramu abantu bange. It will affect me. I cannot keep quiet. I cannot. Aba abavubuka the angry youth bajja kumala okumwavuwaza anoonye jjajja sente nga bwatunula bwatya laptop ali bwerwe waabo wana alabika bateekayo sente. Abo wa sente bane wabo baleka bali munju avubuka nga bayingirira muzaddewo oba muyingirira nga bamumenya nga bamwebakako nga bamuwakisa ngiro okuya laptop bamuzizza kuno kati bamu olubuto yalujjewa naye nga kyekyaleese ebyo osaga. Bad governance tewali ayinza kugamba mbuukere ku makyambo gwoli safe. Tewali ayinza kubeera safe. Kati gwe tuulaawo osirike mu kiyumba ogambe munze era nze bannange gwe kola kasente kosirike kola kasente sirika nayo ojja kuwoowola. Waliwo abajja batusaba obuyambi mu inbox n'otunula ku page ye nga talina yadde ne ka video ke yali aduweetinze talina yadde omuntu gwe yali ataddeyo ayina ennaku ye mbu naye ajje mu laptop nsaba kunnyamba era nze omuntu ng'ayagala muyamba nsooka page ye gikuba lugalo nenkeberayo ndaba